Mbalamusiza basebo ne banyalu amanya gange nze Sentamu Rajab ndi Munnayuganda ate ndi Muganda n'emyaka 55 egy'obukulu. Ndi musajja mufumbo nga nina omukyalo omu ye Margaret Sentamu n'abaana 6 ab'obuwala n'ab'obulenzi. Ndi musajja mulokole olw'ekisa kya Katonda ndi musumba. Nvuddeyo mbayise wano olwaleero nga njagala kubategeeza n'eggwanga lino lyonna erya Uganda nti ngenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti wa Uganda mu kulonda okujja okwa 2026 231. Njagala okusooka oba okutandika n'okwebaza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'ebintu ebirungi byakoledde eggwanga lino mu myaka 40 okuviira ddala 1986. Ebintu byakoze eri eggwanga lino byeraga era bijja kusigala nga birabibwako. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa January 1986 Pulezidenti Museveni yayogera bw'ati nti ekizibu kya Africa yonna ng'awamu n'okusingira ddala Uganda si bantu wabula abakulembeze abatagala kuva mu buyinza oba abalemera mu buyinza. Okuva 1986 n'okutuuka kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akyali mu buyinza emyaka 40. Ekindeetedde okulowooza nti oba oli awo ayinza okuba yeerabira ekiyalaba okusooka n'abeera nga takyakijjukira n'ensalawo nveeyo mujjukize. Nga mwenna bwe mukimanyi nti Pulezidenti Museveni ali mu kkomaweera ng'asaba ekisanja ekirala kya myaka 5 aweze emyaka 45 ng'afuga eggwanga lino Uganda newankubadde ng'akuze mu myaka kati. Mu manifesito yange gye nteekateeka okulonkinga oba okulangirira oba okutongoza mu butongole egenda kutuulira empagi zino 7. Empagi esooka ebyobufuzi ebirimu emirembe ebitali bya mpalana ebitali bya kukonjera ebitali bya kulwanagana naye ebyokuteesa era ebyokuwabula ng'abakulembeze abali mu buyinza bateesaganya era nga boogerezaganya bulungi n'abo abali ku ludda oluwabula gavumenti. Era bwe naaba nnondeddwa okubanga nze pulezidenti wa Uganda ekyo ngenda kisaako nnyo essira abantu bano ab'oludda oluwabula gavumenti si balabe ba gavumenti. Ffenna tuli bannayuganda, tulina okwewala ebigambo ebyonoona Uganda kubanga Uganda yennyaffe n'eggwanga lyaffe tetulina gye tulaga wano we tugenda okubeera. Ensonga ey'okubiri obuli bw'enguzi obusensedde eggwanga lyonna. Obuli bw'enguzi mu Uganda bwafuuka nawookeera wa kansa. Era ekyo kireetedde puroguramu za gavumenti zonna zeetambuza okulabika nti zitambula bulungi olw'enguzi. Yakuwa ekyokulabirako nti puroguramu ya bonna basome yandibadde nnungi nnyo olw'okubanga nti gavumenti yalangira negamba nti abaana basomera bwereere. Olwaleero waliwo abasomesa oba amasomero agasasuza abaana ssente ate nga nnyingi nekigireetera okukona. Waliwo puroguramu ya PDM. Olwayo puroguramu ya PDM omuntu okufuna ku ssente ezo alina akasente kasasulayo before nga tebannazimuwa. Eyo yonna nguzi ereetedde puroguramu ezo obutatambula bulungi newankubadde nga zandibadde nnungi era nga zandibadde zisobola okutwala ggwanga mu maaso n'okuzimba Abannayuganda. Nze bwe naaba nnondeddwa okubeera pulezidenti wa Uganda ngenda kulwanisa enguzi era nja kuteekawo ebibonerezo ebikakali eri buli muntu yenna anaaba akwatiddwa ng'ali enguzi nga teri kumunyigira ku liiso era teri mukwatibwa kisa. Epointi ey'okusatu oba ensonga ey'okusatu njagala kulabika nti Uganda ly'eggwanga eritasosola mu mawanga n'amadiini. Kubanga wenjogerera olwaleero Uganda erimu amawanga
agasoma 56 n'enzikiriza ez'enjawulo. Kati mulimo gwa mukulembeze okulabika nti ateekawo embeera esobozesa abantu okubanga bali baagalana. Kati oyo twogera ku patriotism naye tosobola kubeera patriotic ku ggwanga lyo. Nja kuwa ekyokulabirako ng'abantu abaasendebwa mu Lubigi, abaasendebwa baali bannayuganda ne bagamba twagala kutereeza mu Lubigi wano tugobe abantu mu ntobazi, naye baasendawo bannayuganda ne balekawo omunnakenya nga yakyaliwo olwaleero n'okuba munnayuganda ku ttaka lye kyesimanyi oba musindika Kenya bamuwe gy'anaabeera nga tolina nekyomukoledde kyonna nti kikino. Kati omuntu oyo tosobola mugamba nti agale eggwanga lye oba ayagale bannayuganda banne kubanga n'abamusendawo baali bannayuganda banne. Kati ekyo kireetera ddala obuzibu obw'amaanyi, abantu bakyawa eggwanga, abantu badduse mu ggwanga kubanga balaba tebalina mirembe mu ggwanga lyabwe. Kati nze bwe naabanenedde okukola pulezidenti ngenda kufuba okulaba nti amawanga gano gonna amangi agali mu ggwanga Uganda gafuuka omuntu ki omu, buli omu ayagala munne. Ng'erawo slogan yange egamba nti love Uganda, love Ugandans. Yagala eggwanga lya Uganda oyagale ne bannayuganda banno. Naye kyasobola okukisomesa yenze nzekka Sentamu kubanga bw'atali patriotic era atategeera patriotism tosobola kumusomesa. Ensonga y'okuna y'ensonga ey'okulabika nti buli muntu aweebwa omukisa ogwakyenkanyi. Tumuli mu Uganda olwaleero nga bwe nayogedde banigamba tribalism, religious, ng'omuntu afuna omulimu okusinziira ku ggwanga lye ani gwasanze mu ofiisi to the extent nti bawa n'omuntu atakwalifyinga kubeera ku mulimu ogwo, naye olw'okubanga agaba omulimu wa luganda lwe wa ggwanga lye n'akonsideringa ekyo. Tuli ku mwana waani bw'otunira olwaleero ofuna basali za gavumenti e Makerere tomala gagifuna ne bw'oba wasoma bulungi nnyo nga kwensi bayitaaga wazifuna, olina okuba nga olina akumanyi. Kati nze bwe naaba nolidde okukola pulezidenti eyenkola sijja jjikiza nakulabira ddala ng'eggwerawo ddala mu Uganda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ensonga ey'okutaano okulabika nti ntabaganya bannayuganda bonna abaali bamenyesa emitima, abaali beekyayekyaye, okulabika nti batabaganya ne bakomawo kubanga olwaleero twagala okulabika nti Pulezidenti Museveni bw'aba avudde mu bukulembeze teri muntu alumba Banyankole, teri muntu alumba Bawesitana, tujja kusigala nga tuli muntu omu, teri kuwoolera ggwanga. Ffenna tuli bannayuganda, ffenna tuli baana ba Katonda, ffenna tulina omusaayi ogwo, musaayi gumu. Tulina okulabika nti twekawo enteekateeka esobola okugatta bannayuganda. Era nze bwe naaba nnonedde okubeera pulezidenti wa Uganda enteekateeka nja giteekawo era njagala okukakasa Pulezidenti Museveni singa mba muwangudde mu kalulu kano ke tugenda mu 2025, 2026, 2031 nja kumukuuma bulungi nnyo muwe security emumala ye ne famire ye n'abaana be ne bazzukulu be n'abalizaalibwa abalala nga teri muntu yenna abakutteko. Ensonga y'omukaaga okuzzaawo ekkomo ku bisanja nga buli munnayuganda abalondeddwa okulembera eggwanga lye afuga ebisanja 2 byokka eby'emyaka 5 eyeeyongeza. Strictly ekyo mbagirawo kasita nnondebwa kyentandikirako. Nsonga endala okuzzaawo age limit, ekkomo ku myaka omukulembeze alina okukomako okwesimbawo era nga bwe giba giweddeyo taddamu kwesimbawo emyaka 75 nga ssemateeka bw'egamba. Ekyo bwe naaba nnondeddwa pulezidenti ekyo kitandikirawo mbagirawo. Ensonga yange ey'omusanvu ye East African Community, omukago ogwa amawanga ag'ebuvanjuba. Ffenna tufuuke eggwanga limu nga tukozesa essente ze ezimu kubanga bannaffe abo nga Kenya balina kye batusingako olwaleero. Supiidi abo gye baddukirako nene nnyo, tusobola okubakoppako nga tukolera wamu. Nga Tanzania supiidi gyeddukirako nene nnyo. Olwaleero Tanzania an East African country erina train eya tube. Tulina okubeebuuzaako ebintu ng'ebyo. Ffenna eyasangibwawo yaggyibwawo revandalized ne gye bagezaako okuzzaawo etutta ebbanga ddene ey'okulabika nga tekola ki nga teterezebwa. Njagala okubeebaza mwebala okujja n'olw'ensonga ezo. Mukama abawe omukisa lwa Katonda n'ensi yange. Love Uganda, love Ugandans. Mukama abawe omukisa.